tere mubaniriza ko eno emisizo okubeera nga mugoberera ku Fahad Pro UG mbebaza emirimu gye mukwasaganya mwebali kubeera nga mutambulira wamu nange buli katambi ke mbatera ne mbeera nga ekintu mukitambuliza wamu nange mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati amawulire genjagala tutandika nago ga mukyala Jennifer Nakangubi amanyikiddwa nga Jennifer Full Figure era nga ono y'omu ku bawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga afuga lino eggwanga Uganda. Jennifer Full Figure ye Jennifer Nakangubi waliwo omuvubuka ekimuvuddeko mu mwaka gwali gwa 2019 omuvubuka amanyikiddwa nga Samwise yavaayo n'agamba nti bambi yazaala mu mukyalo ono. Ensonga zino azaaziremerako era nga kati emyaka giweredde ddala 3 miramba. Omuvubuka ono ng'alemedde ku nsonga eno agamba nti Full Figure yasobola okubeera nga amwebakako bwe yamwebakako ne bazaala omwana. Mu kuzaala omwana agamba nti omwana ono Jennifer Full Figure gwe yatuuma Museveni omwana ono yali wa cephco ye bw'agamba era ng'ensonga zino zenga ziremerako okutuusa mu mwaka guno gwennyini 2022 mwezi gubadde gwa mukaaga Jennifer Full Figure n'agamba you know what sekimala n'akwata omuvubuka ono n'amuteeka mu kkomera. Naye wadde omuvubuka ono abadde mu kkomera naye ensonga zino akyaziremeddeko era nga okutuusa we basizewo ne bagaa nti kati tugende tukole DNA test. Ogenda kubeera nga olaba results zabadde zitya ezavuddeyo. Ate side endala waliwo ensonga za cephco ne mukyala we oba omwana we muwala amanyikiddwa nga Yvonne. Ensonga naye zikyakutte wansi ne waggulu ez'obutambi era Hajat Kuruthumu avuddeyo n'agamba nti abantu bano babiri agenda kubeera nga ateekamu akasente babeere nga beewasiza ddala ebyaddala kubanga jjukira bano sibawoobwe kusibawoobwe tebamumuwanga byaddala naye lwakuba yamuyita mukyala we naye tannaba kubeera nga muwowa. So ensonga bwezito bwe ziri ngenda kubeera nga nkulekerako obutambi wano olabeerabeko then afterwards ate mbeere nga nkomawo Fahad Pro koli mbeera nga osubscribinga oba omaliza subscribinga ka notification bell kali awo tokeerabira ajja kubeera nga kakuwa buli update gye nnaaba ntaddeyo. Toyinza muwaayo ne bagamba alina byakozesa alina byakozesa tasobola kubanga alina byakozesa kuba mukyala ye nga ye gwe mumanyiza mumanyi okusinga ba social media talina byakozesa waabwe balokole ate mukyala wampisa n'omulimu ku profession gyakola tabikozesa tebabibakiri. Ate nange ndi musiraamu sikikiriza nti somukkiriza okozesa obwenjaga oba sigala oba kiomweri sisobola. Promise mami nti bino byonna byakugambye ebigenda ng'omutunuulidde. Mami, I promise binebine bajja ku social media tebigenda kuddamu omwetondere. It's okay, sweetheart. Sagala kuddamu kukola mu bintu byonna kale bino bye bakuwayiriza naye nabyokutambula ne cephco nze binnumya omutima asooka akuwase Era otamba naye. cephco taddamu kutambula na mwana wange saa kwonona girl child wange amukozesa njagala amuwase nja contributinga ku mukolo tulane Omukulu onaakola ajja kikyagamba. Inshallah ajja tusijja mu muswaza naye tujja kutegeka inshallah tulabe nti Allah wabakkiriza ate kyekigaana ekintu kikwasa Allah subhanahu wa ta'ala mbeera nentereera obulamu obubeerawo naye ng'okusingira ddala Hajjati nkwebaza era nesikwebaza yina okufa okulaba nti mu bantu bonna bavuddeyo okulaba nga bagoberera cephco whatever the circumstances byonna nga bwe bammanyi n'ogamba nze cephco ndi wamu naye gwene mami Catherine kusasa muwabamu ku bamami bange bensinga okwagala mu industry kugamba mumuvaayo regardless oba cephco akola ki oba akola ki ekumi terikyawo era nenkwetondera nalikozeko video nga ngamba nenkwetera nenga nkyankyogerako nenkyogerako naye bannawe nasobe mami nsaba kunsoka naye nga nkwagala nnyo kwagala nga mami waffe kwagala mu busiraamu kwema nkwagalira ddala nnyo so tukwebaza okubanga otubuuliridde not sparing day little time ogamba bano abaana bale wankubidde ku makya nempulira eddoboozi nenga mumusema bikuufu nembayita bano nembagamba nga ndi mutulo yasesemu
ani yabadde yayogera nga lifinayo omutima gwakubirengamba bannange nze ebintu binino binnimira okutegeera. I am trending nesimanyi oba katonda kino yakireese bagamba is it a blessing in disguise. I am trending nate ebintu ebitandise ate kati okuvaayo bitandise kututtattanya butottanya. So kana katambize nakalabi basically ng'omuntu neŋŋamba bannange era bataddeko erinnya Yvonne everything Yvonne everything cephco sina kyenkamanyiko nange bakampeereza ejjekiro ssaawa nga 5 naye nagenza olaba okusinziira nze nga wemmanyi nakankaka Yvonne nga si yeye akatambidde awe wakalabye abantu ababaddemu babadde bakongo ngoba nga bakinga baddugavu nze cephco ndi mweru ondaba bulungi nnyo ntunuuliro neetegereze kati ate naddugala ddi okutuuka awo vidiyo ze tukola kwegamba tezeesitaza bantu. A very beautiful good evening. Musibya mutya abandaba kansubire nti muli bulungi. Tuli ku Doni Kat Kalakata era nga bulijjo tuba tubaleetera amawulire agafa muba abakabi bamwe ku mukutu ogwa TikTok. Nga tukyagenda mu maaso olwaleero tulinawo mwana muwala muyite neko we Dubai omukyala abadde akulira bamalaaya abeetunda mu kibuga kye Dubai nga amanya ge ye Brenda Milos. Welcome to Uganda. Ali omu ku bawala ensangi zino abeegulirawo emikutu gino emitimbagano ne bakunga abaana abato okubeegattako okubeera nga basaasaanya obwononefu mu mawanga ag'enjawulo gye bagenda okukuba ekyeyo. Brenda Milos abadde Dubai nga yeetunda era nga abadde omu ku bannayuganda abeetundira mu kibuga Dubai era nga ye bw'afuluma ennyumba abanasimu nakasawo nakateteeyi buno obusikiriza abaami nga munda talinaamo kabiiko mulalu. Emabega kwawona jane mbasomera oluvannyuma lw'amateeka amakakali agafuluma mu kibuga Dubai nga gavumenti ya Dubai erangirira okubeera nga egenda kukusaanyaawo bana bamalaaya abatambuza obwononefu mu kibuga Dubai. Abasazi b'omugambo abawolompusi b'omugambo bavaayo mu comment section ne bagamba oyo Don Asia byayogera atabitegeera agwa amateeka gaaliwo dda era gayitanako. Wiki ng'emwe mabega Dubai bweto yavuddeyo negoba bamalaaya bonna abeetundira ku street ze Dubai era wenjogerera teriyo malaaya muna Uganda akyatambuza ebitundu by'ekyama mu kibuga Dubai nga babadde nga babitambuza ensangi eziiseeko emabega. Wati mwana muwala Brenda Milos yalabye nga Dubai aganya ayokya. Dubai life living is very expensive. Dubai yansi gyosanga omwana nga akolera obukadde 2 omwezi ate nga spendinga kamu kitundu ku life living na saving $5 bana saving $2. Kyovala nti abaana bangi abali e Dubai tebavuddeyo ne bakola ebintu eby'omugaso mu ggwanga Uganda nga wala abaana abali e Saudi Arabia kubanga Dubai yonsi amasanyu mangi sente bazisupendingira mu bintu bingi ne bazisassanya ne ziggwawo. Brenda Milos Dubai yaganye olunaku lw'eggulo twamulabyeko ku kisaawe nga landize mu ggwanga Uganda ng'ate gy'alese ebitundu bye ebyekyama okubitundira. Watu yasisinkanye mwana mulenzi abamu kwabo abanonye Brenda Milos ku kisaawe yabadde omukunja ataseera n'akabinja k'abawala abeetunda mu Uganda ne bagenda ne baniriza munnaabwe avudde Dubai n'obukodyo obupya era kati enteekateeka ezigenda mu maaso nti baagala kwefuga ekibuga Kampala. Ono yazze n'obukodyo obupya bwagenda okugatta ku bana abali e Uganda basobole okubeera nga batambuza emirimu gyabwe anti tukimanyi bulungi nti Brenda Milos yadda mu bigere bya Shanita Namuyindwa nga ye Bad Black. Mwana mwala Brenda Milos yavayo n'atunyumiza ebintu bingi nga yenyumikiririza mu mulimo gwe n'agamba nti ye n'ennyumba maama we gy'asulamo yagifuna mu mulimo gwe ogwo gwakola. Kyannaku nnyo kiswaza family at large okubeera nga maama ennyumba gy'osulamu osula mu bitundu by'ekyama bya muwalaawo omwana gwe wakera ku makya ne weezaalira okubanga atunda bitundu by'ekyama osobole okubeera nga obeerawo. Kyannaku nno kikwasa ennaku. Abaana abawala mwe
mubaddeko mukole ebikolobero naye mubijjemu abaana bammwe ewamu ne bakadde bammwe woba otunda ebitundu by'ekyama tozimbira nnyina mu ssente z'otunda ebitundu by'ekyama kubanga oba ogenda kusuza maama wo mu geyeena nga tanaafa sente z'ekibi sente ze mufuna mu makubo agatali matuufu muliisa abaana bammwe haramu kyova olaba nti ino ensangi zino Uganda abaana basomye tuli bangi abasomye abalina zi degrees diploma bachelors tebafunye emirimu mu Uganda lwangeri gye mufunamu ssente ezirabirira abaana bammwe kwotadde n'okubasomesa tulowooze ku bulamu bw'abaana baffe naffe abaana abawala nga tufulumya amawanga tulowooze nga ku famire zaffe tulowooze ku bamama baffe maama waakera atya ku makya n'awulira nti wayimirira mu media n'otegeeza ensi nga bwe bw'oli omutunzi w'ebitundu by'ekyama era n'asigala nga akyakwenyumikiririzaamu tuswaziza famire zaffe ekisusse ntwala mukisa guno okweyongera okutegeeza abaana ab'obuwala abatuuka ku mawanga ne bava ku mulamwa ne batandika okukola emirimu egiri prohibited nti sente zammwe ze mukola tezirimu omukisa mugenda kuzikola naye nga tukimanyi bulungi nti obulamu bwe mulivinga tebulivinga muntu ategeera muli mu bulamu bwa buzibu nnyo nga ffe ababalaba Brenda Mailos twesunze okulaba ku by'obugagga bye watusuubiza by'okoze byosiiba olangira abantu ku media twesunze okulaba ku by'obugagga Abanayuganda abamu abatandikiddewo okubeera nga mwana muwala ono bamugula yabaddemu omugagga Abaho Franka kwotadde ne mwana mulenzi omukunja atasera pozi ne Dr. Cephco be bamu kwawo be yasavinze ekiro ky'olwajjo nga yakalandinga mu ggwanga Uganda